okuwangaala kuno kutulabisa ebintu ne Muhammad Nserekalwa kyalowooza kyalina kyasobola okugamba abana Uganda bwe twakwatuse twakumanyira mu tap the screen kona mu arosaino sharingira abantu 10 bakungane wano mbeko kyembagamba boneka group ko simanya bampugamana basimanya mukaku ne muoyo no muwanga kivumbi yabiva mu kuba ye yafuuka musumba aina n'endiga za sumba gobongo babu kyakwereza ati okyasobola okwata abana Uganda obujega tamukyali waliwe mwali nga mwambala ne mukubba ebikalo ne mwambala amasuuti ne mulabikanga empeke za kapso ne mutula ku radio n'ama TV ne mutandika okunyumiza abana Uganda obugero ne mubakwata obwongo kwa sawa zino tulaga nti Mukyagulanya yandikoze bwati okujjako Museveni abana Uganda bandikoze bwe bati era bakole bwe bati bajjeko Museveni nenga mwe nyinyi mwabakumidde Museveni mu buyinza okumala emyaka 45 badde muzanya abana Uganda ebya dingi dole abana Uganda bava mu nzikiza era ne balaba ekitangaala zinali manyito kyaliyo anti kati twakumanyira mu mbezi za bijanjalo mukungana share the live mbeko kyembagamba kwato kyasobola kukwata abana Uganda abava mu tulo nibazibuka amaaso era bannango okutambula kulaba okudda kunyumya yegweze sana kuchikiriza nti yegwe yali ku radio nga batugamba abasajja abo bagezi abasajja abo basoma era n'okusoma bannange kuwedde mu value babuli botunneko bagamba abasoma bali wano bamansa obusiru batunze gwanga lya basalawo kuliryamu ssente ne batunde gwanga lyabwe ne balitundamu obusente awula mwete tuli beerabira kwana abaana baffe n'abazzukulu bali boogerako nti waliyo obusajja obwali bwambala obusuuti ne busiba obutayi ne bubeeranga empeke za kapiso obwatunda eggwanga ku bbeeyi rayisi yasina musajja watu kyenkugamba twakati gwe twafuuka ffenna tufaanagana ffenna twafuuka abatikitooka anti tap the screen and share the live mukuŋŋaana embeeko kyembagamba eryokanga n'etonnya era Kyagulanya alyokanga n'ajja abasajjamu abakunamiza kwate mukyasobola kukwata muna Uganda bujega kyo kyali muna Uganda asobola kutuula n'abawa amatu timwina kyemugenda okwogera ekyamagezi tulingone yagambye nti leka ngenda gwe ngenda okugulira tiketi ng'ate afuna 3 n'asevinga 8 kyokka kaana kambaata awolemwa Nsere kuba muyisizaamu egaali mulowooza nsonga ki waliwo ebigambo byayogedde ng'ayogera ku mukulu King Saha nti abagenda mu Kivulu mbu enamba y'abantu yali nnyingi lwaki teyayisaawo bubaka obw'enkyukakyuka mbu bw'oba opposition ebigambo bingi ndowooza mwabiwulidde byayogedde awo nno abaana ne bamugamba nti osaaga waneno woyogera ebitakwatagana nga tukwambalira so yamugambye nti munnange wandibadde weewumuzaako ate ye omukyala abasinga obungi gwe tumanyi nga generations avuddeyo nayebaza omukulu Edrisa Musuuza aka Ed Kenzo the big talent CEO wa Minister Honorable Fiona Nyamutolo kigambibwa mbu ye yasasudde ticket ey'okubanga ekomyewo waneno mwana muwala Benetta kansooke kutwaleyo deni nja kubanga nkwongera abantu kye boogera ntwala omukisa guno okwebaza Eddie Kenzo actually Eddie Kenzo ne tiimu ye oba ne family ye waliwo ekyenjawulo ekiri ku mwana ono Eddie Kenzo naddala ku mbeera yo n'omwana Benetta bantu mu waliwo omuntu okuga nti ngenda kuyamba n'asirika okumala ennaku 3-5 kituufu Eddie Kenzo yayita mu nnaku era agitegeera nzikena muwaka message ne mugamba olabako ku mawulire agatambula ku social media ku mwana ono nangamba Jenny ngalaba era kyendiko kati ne mugamba kale wagwawe dakiika nga 3 nenziramu ne muwa message ne mugamba omwana ono twetaaga omusootinga as soon as possible twetaaga ticket Eddie Kenzo yaddamu nga ngamba sente nziteekewa bebana abaana bemunyooma ne mutugamba nti wali abali mu masuuti be balina sente simanyi abakola ki yabuuza nti sente nziteekewa sente entono goge mazima naye anaabeera willing okwanguyira ku ddakiika eyo Eddie Kenzo amanyi Benetta amumanyi on a personal level
Benita alina kye yali akoledde Eddie Kenzo. Ng'ogyeko okuba nti Kenzo ayimba ennyimba ze abantu ne bazituulamu. Ne bayimbi bamekano yomutuulidde mu nnyimba nga tasaana kukujjukira ne bw'olwala takujjukira. Eddie Kenzo ekyo kye yakoze mwoyo gwa ggwanga, mutima mulungi gwa kwagala ggwanga. Okay? Ate n'atakugaana kugaa nti omwana oyo nno anjogereko oba Jenny genda onjogereko. Naye abangi kummwe mwagala kukozesa bukozesa abantu. Novaayo n'oyogera nkuwadde kino okuwadde kino nga tekiriiwo. Kyetaaga omuntu oba ogenda muyamba. N'omugamba nti ngenda kuyamba, ngenda kuyamba ssaawa 10 ez'enkya. Leero Lwakubiri nja kuyamba Olwokutaano. Olwokutaano bwe lutuuka tuukiriza. Ate omubule nti nja kuyamba n'ekintu kyenkana bwekiti ne bwekiti. Omuntu watuukira okugamba nti yamba gundi, tuyamba otuyambireko gundi. Oba gundi yeetaaga obuyambi n'obula nti abwetaaga aba abwetaaga. So Eddie Kenzo njagala okwebaza okuba nti wadduukirira, bakita kudduukirira bannaye. Wawulira omulanga gw'ono omwana bambi n'omuddukirira n'ettiketi era n'ogisasula mu cash. Benita wetwogerera tiketi yagiyina mu ngalo. Bw'asalawo okujja omwezi guno oba asalawo okujja omwezi ogujja, bw'asalawo okujja emyaka yamanyi naye nga tiketi ye weeri mu cash era nga Eddie Kenzo yagisasula. Nammwe abaliyo bambi abaasuubiza omwana ono oba abaliyo nga mulina kye musobola okumuwa, muveeyo bambi mubeeko ne kye mumuwa. Ogwaffe gwali gwa kutuusa ddoboozi era twalituusa. Eddoboozi lyatuuka go ge mazima. Lyatuuka buli wonna we lyalina okulaga. Era ndi so proud of myself. Abangi ndaba mubinyiigidde muli mu kubiyomberamu naye muli ba newcomer. Nze Jenny nafuuka a voice to the voiceless. Era kati saakudde ate mu ddoboozi lyange. Ne ntandika ate ndyonoone ng'ate mba nnyonnyola. Do you guys understand? Sikyavumibwa. Bivumo tebinkwata. Wano ndina abakyala. So ate nabagaa nze onoonya nekyonvumako nekikubula kati nange kenyini nagaaka kati. Nze atalina muntu kyasobola kunvumako lwaki mbeeregako. Buli omu akole kyasobola okukola okuyamba abantu. Eddie Kenzo, thank you. Ekyo naye nga byonna bigenda mu maaso. Abantu abamu bavudde ate nga nno bawagizi ba NRM ne bagamba Benita nti munnange wekiba kisoboka tewandibadde okoma waneeno mu ggwanga Uganda nti NRM gy'olaba eyo be bantu boteerigirako wano bakusuusuuta ne bakulaga nti bakwagala naye olutuuka waneeno munnange ebintu bikyuka ku ground biba birala. Era ono yagambye nti singa kibadde kisooka ndibadde omwana oyo bamuteerako akasente ke yeeyiye naye sikkomawo waneeno. Manyi nange nkyamuka bannange ninga sigiri obwadde madamu Violence mmanyi bamuyambye bagenda muteera akasente ku akawunti oba asigala kuoga omulimo gwe bwe baba bamugobye anoonye omulimu omulala naye nga bamuwaddeyo akasente ku akawunti kwekali. Ye bw'asalawo nti kudda Uganda nga yasazeewo n'asalawo nadda. Kumbe byakumusuubiza nti naakomewo Uganda balyoke bamuwa akasente. Bamugulira ne tiketi akomewo. Mukwano bano ab'NRM basuubiza kyotannakwatako tokibala. Abo boolaba baagala ewali views. Baagala ewali views. Wano ffe twakola mu kalulu twakavalinga muzeeyi. Naye n'akasiimu ke batusuubiza tetukafunanga. Enkuba yatukuba. Twalinnya ensozi. Tewali kye tutakola. Twalekawo abaana baffe mu mayumba ng'omuntu asobola n'okujja n'abakoleezaako ekibiriiti. N'abokera mu nnyumba nga gw'oli eyo aluwa onoonya kalulu ka muzeeyi okavalinga muzeeyi. Emirimu gyaffe gyafa twagirekawo emyezi 3. Tukavalinga muzeeyi. Abasiimibwa ffe baatulekaawo. Sirabangayo omubaka yali avuddeyo n'agamba ti abaana bano abaabeerawo mu kalulu ne bakavalinga muzeeyi ne bakozesa amasimu gaabwe ne bakozesa TikTok. Mubeeko kye mubayamba. Mukati olwo gwe wakoze ekyamaanyi ennyo gwe bagenda okuyamba mukwano. Beera kalimoko bwe baba tebaakugobye baba baakugobye n'onya omulimu omulala okole. Atasobola kuteera kasente ku akawunti akusuubiza nti komawo Uganda bagenda kuyamba. Bagenda kuyamba ng'okyaliko views ng'okyali mu maaso g'abantu ng'okyatrendinga.
bono omala nga biyiseeko akaseera bakwerabidde mukwano teri agenda kukubeererawo NRM bayuuza nkiddamu ng'oggyeko Ajati Adija Namyalo bonna abasigadde bayuuza singa okeera ku makyanga eyo TikTok yo tekyaliwo tebagenda kujjukira oba nga tokyaliko views baagala ayina views baagala ayina page etambula ne bw'owagira gavumenti n'ozinisa okugulu kumu mu bbanga tebakulabawo nga toyina views mukwano nze nkulabula nkuwagaabuwa tebakujja ku mulimu gombo bakulumirirwa nnyo tebakuleeta Uganda nga pulani yo tebadde yakudda Uganda mbu bakulumirirwa nnyo bajja postinga ku mikutu gyabwe bafune views babakubira engalo oyo yeewaffe weebale kubeererawo Benita ojja mmalooga kaabe tewali wano yali asinga siniya kanaabe kutambuza ggwanga Uganda baamuwaaki era baamuyamba ki tewali yasinga ba TikTok akola mu kalulu ka President Museveni nga bamukavaringa era ndowooza bukyanga gavumenti eno ebeera mu buyinza guno gwe mulundi gwe yasooka okutrendinga ku social media ensi n'ensi ne ziraba nti President Museveni ku ground ayina amaanyi ku lw'amawulire ge twakanyuganga ku TikTok ne gatambula viral mukwano tuli eno tukaaba teri ayamba bo baafuna ebisawo bya ssente bali mu maka gaabwe batudde balinze nga akalulu kanaatera otuuka baddemu bakozesa abalala awo wetuli bamugambye nti munnange ffenaffe getukomba ate nga nno ekintu tukibaddemu abaana abo kintu bakibaddemu nga tubalaba ku zi kampeyini wa naye bituuka munnange nebateminkirira nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo tugeddeko ku nsonga za Dr. Kano Kizza Besigye nga essawa kakati twegwerera munnange ali mu kkomera twategeddeko nti kyafuusinga sister we Dr. okubanga ate naye agomba mu kkomera asobole okubanga awa muganda we treatment birungi si birungi naye ono alina kyaze kubanga ate ayogera ku nsonga eyo yennyini ey'okubanga Dr. Kano Kizza Besigye engeri gye bamukuttemu gye bamutwitingamu si byangu nasoose kwegumya kubagana amawulire nagafunye kiro saawa nga 5 naye njagadde njikola essaawa zino njagala kusaba bannaffe abali mu buyinza bwa gavumenti eno nti namba yammwe esinga obungi muva mu Western Region ogutali musango kubanga nze siri musosoze mu mawanga siri musosoze mu madiini naye abantu abava mu Western Region bannaddiini abantu abensa abantu abakulu muveeyo mugambe ku mwami Museveni ne mutabani we bave mu kintu ky'okwagala okulaba nti obulamu bwa Dr. Kizza Besigye busaanawo kubanga okumanyi lwaki ngambye abantu abava mu Western Region bw'otunuulira abantu abeetoolodde ensonga eno amawulire ge nafunye olunaku lwajjo kangabawe oluvannyuma lwa Dr. Minister Chris Baryomunsi Minister w'ebyobulamu mu gavumenti ya Nakyemalira waakuno okugenda e Mulago gye baali badjanjabira Dr. Kizza Besigye n'alagira ne bamugagambula ku byuma ebyali bimuyambako okussa okuwanirira obulamu bwe nga baliisa muliise mukyala we yali akamala muliise ekyeggulo ebyo nabyogerako saagala biddamu Dr. Besigye waayita eddakiika ntono nnyo drone ne zijja abajaasi abali muleeya n'abali mu byambalo n'aba prison mu byambalo bya prison ne bamugagambula ku byuma ng'abasawo e Mulago bagaanye kuba baava nawo abasawo ne bakyesammula ne bagamba obulamu bw'omusajja ono tebagamba nti ffe twamuwaddeyo oba ffe twamugagambudde ku byuma n'afiira awo mu mbeera eyo Katonda n'ayamba ku olwo teyafa naye amawulire ge nafunye ennaku 2 eziyise Dr. Kizza Besigye embeera ye yatabuse eruzira gyali embeera bw'etabuka mwannyina nga naye musawo Dr. Kobutungi Olive is it Olive Kobusinji oba Kobutungi dinendabiddemu eddala naye nga ye Olive embeera n'emusukkako n'ayita n'abafamile memba abalala n'abategeeza nti bannange
embeera ya mwannyinaze ne muganda waffe etukoze eki etuvudde mu ngalo etabuse. Dokita tayogera ekinene nnyo atunula butunuzi ati naye tavaamu kigambo n'eki omumwa gwe tegwogera. Baliisa muliise tasobola kwenaaza tasobola kweyamba mu mbeera yonna ey'obuntu obwa bulijjo. Naye kyankwasiza ennaku omwami ayogerera amakomera g'eruzira gwe bayita Frank Bayine ng'akolera ku biragiro bya mukama we mwami by'Abasajja Johnson. Ne najja mu public n'agikakasa nti embeera y'Abesigye terina buzibu bwonna era abasawo baffe bamulabiridde bulungi ng'akimanyidde ddala okuva ku ntobo y'omutima gwe ti Dr. Besigye tayogera teyeesobola. Abasawo abamu baddeko eruzira ab'eddwaliro ly'eruzira buli lwe boogera ne mwannyina bamugamba ekigambo kimu mulwane nnyo mulabe nga mwannyina mmwe mumujja wano agenda afuna obujjanjabi. Abasawo abakugu mu ggwanga bonna baali komendinga dda ti omusajja atwalibwe ebweru ng'era bwe baakola ku lukwago ne bagaana. Naye ekisinza okunzijjayo ku vidiyo ya leero be bantu abava mu Western Region okubanga musirise nga mulaba omwana son of the soil ow'ekitundu kyammwe mutabani wa Kifeefe okuva Erukungiri Erwakabengo agenda okufiira mu mikono gya mwami Museveni ne mutabani we nga musirise. Mwami Bayine Frank Johnson by'Abasajja Commissioner General wa Uganda Prison muvuddeyo mweteeka omuguwa mu bulago Dr. Kizza Besigye abafiire mu ngalo. Naye mbakakasa tekijja kuba kyekimu ekyo nkibakakasa. Muli kyejjusa abantu abana abali ku mbeera y'obulamu bwa Besigye bataano okuli mwami Museveni mutabani we Dr. Baryomunsi Frank Bayine ne Commissioner General w'amakomera g'eruzira. Mwenna muva mu kitundu kitya? You are from Western Region. Besigye is a born from Western Region. Naye omutima omubi gwe mulaze ku Dr. Besigye kati gwe ow'ekitundu ekirala alowooza nti oyagalwa nnyo abantu bano nkwewuunya. Bwe baba omuntu ava ewaabwe eyajjanjaba mwami Museveni nga ne mutabani we taliiwo n'amuwonya okufiira mu nsiko baagala afiire eruzira ng'obujjanjabi obusobola omuzza engulu weebuli wabula bo baganya obbumuwa gwe kati weesigulira ku ki? Mwabali ku social media kuno mbalaba bangi muwoggana era mutendereza nnyo mwami Museveni era mwagala nnyo NRM era muli ba kitalo nnyo. Mwatudde ne mulowooza ku musajja ono Dr. Kizza Besigye bye yakolera mwami Museveni nga n'ono mutabani we taliiwo. Mmwe bannaffe bannansiko abalwana ne Museveni ne Dr. Besigye lwaki musirise ku nsonga eno? Mutya buti oba Besigye alina omusango gwe yabakola nga muli mu nsiko mugwogere ensi egukole ki? Kuba olaba omuntu abeera bubeezi obbiiwo ne omusanga mu ofiisi owulira ng'omutima mutebenkevu. Niyo omusajja gwe mwalwana naye alwanagana n'obulamu eruzira mulago kooti. Ow'omukaaga ali emabega w'okwagala kw'okufa kwa Besigye ye mulamuzi William Baguma ali mu kukozesebwa. Abantu abava mu Western Region mpulira abamu nga mutera okugamba wano ti Abaganda tetweyagala era munnaffe bw'ayita mutunyiiga era Abaganda temweyagaliza. Kati njagala obbabuuza ku bantu bano omukaaga ani ava mu Buganda abali emabega w'okwagala okulaba obulamu bwa Besigye nga busaanawo? Mwami Museveni mutabani we. Mwami Museveni ava mu Western Region, mutabani we ava mu Western Region, Baryomunsi ava mu Western Region, Commissioner General by'Abasajja, omwogezi w'ekkomera Frank Bayine, omulamuzi William Baguma, bonna bava mu region yeeki. Naye beekobanye omwana w'omusajja omu eyafa
nga kati ayina baganda beba asigadde ne baganda be babiri be baana basatu naye aveewo banaye ettima lyaki omukyala nayo omuntu eyampadde amawulire gano yayogedde akaaba n'okkaaba nangamba aji mutuyambe musitule ku ddoboozi aba Western Region bulijjo be bagamba nti muli bumu obumu ku Besigye buliwa era bulijjo kye mutuvunaana nti abaganda tetweyagaliza tuli bankwe tuli babi nnyo era tuli kubana abali emabega w'okutwala obulamu bwa Besigye njagala mumbuulireko omuganda akirimu nga n'omuganda yavuddeyo okulaba nga ataasa obulamu bwa Besigye Eriasa Lukwago saawe n'avundira Luzira ali ku painkiller nga muganda yavaayo n'agamba oba ki ne bamusuubiza eggulu n'ensi billions of money Lukwago n'agamba sijja zikwata kati omuganda n'omunyankole ani mubi ku ffe ffenna bulijjo kye mututeekako ensonga ya Besigye etwejjeereza naye Katonda ono atalya nguzi tukusaba taata tukusaba atazaala bwe Katonda ali waggulu mu bw'omuubwo asinzibwa mu bitiibwa byonna taasa obulamu bwa mukadde waffe Dr. Kizza Besigye taasa obulamu bwa Eriasa Lukwago taasa obulamu bw'aba political prisoners abali mu kkomera naye leero tusooke tutaasa obw'abana ababiri abavunda Besigye tayogera talya basamye mwasamye banaaza munaaze a professional doctor Chris Balyomunsi n'alyoka alikomendinga ti mumugagambule ku byuma really human eruwa Balyomunsi human eruwa byabasayija human eruwa Mr. Museveni human eruwa Frank Bayine Besigye yabakola ki oba taata wa Besigye yalina kye yabakola mukyogere ensemanye lwaki omwana w'omusajja mumuttira mu bulumi kibi nnyo nawulidde ennaku kibi nnyo webale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire tuba nago mu bungi nnyo era ffe tubawo kubanga tugakutuusaako gonna ge weetaaga okubanga omanya wano wokka munnange tujja kusaba otukkirize tube nga tukwerekereza naye nga tujja kubanga tukoma mu maaso awo n'amawulire mangi nnyo gwe tovaawo tuula